olunaku olwajjo enteekateeka yabadde yabanaffe aba Frigo Band baali babalanze side z'ekinoni ekinoni ku kivulu ekyo yabadde entujjo y'ekinoni enteekateeka eno yabaddeko Afrigo Band kwabaddeko David Utalo Palaso Suna Bene David Utalo n'abayimbi abalala bangi nnyo wabula enteekateeka zino bwe zasobodde okuba ate nga zikomekereza nga bannaffe aba Frigo Band tebalabiseeko kyabadde nno kyewuunyo olw'ensonga nti Afrigo Band yabadde tetera kulabikira mu mbeera eno naye omutegesi naye byamusobedde n'agamba kubanga band yabadde temubanja wadde n'akamu naye neyeebuuza kyabadde kitya omukulu ono bamuyita Bentez ab'ekinoni mumanyi nnyo kwe kumukubirako okutangaaza enteekateeka eno lwaki Afrigo Band yalemedde okujja ekinoni olunaku olw'enkya ate nga yabasasula ssente zonna omukulu Bentez njogeddeko naye ka network kabadde kamutawaanyatawaanya naye ebigambo bino sooka obiwulire ng'ayogera ku nsonga za Afrigo Band. Afrigo Band yabadde tebanja ulira oyo ye Bentez kinoni nga yabadde ategese Afrigo Band ne Moses Matovu yamuwa drop ekakasa nti agenda kujja nga maliriza balance yonna. Banyabo ne basebo nze Moses Matovu owa Afrigo Band mbategeeza nti Afrigo Band tujja kubeera ku Kinoni Ground kulwokuna lwa wiiki eno nga 19 Juni omwaka guno tukubo muziki gwa faawo endongo Semadongo mujje bangi abalinaanyeewo wonna mujje tukuba omuziki kulwokuna nga 19 awo mu Kinoni Ground. Banyabo ne basebo abantu b'Kinoni tujja kujaawo Afrigo Band Kinoni Ground tukuba omuziki mujje bangi tusakalire wamu n'endongo Semadongo nze Moses Matovu. Nga drop egwa bulungi akasente bali bakamuwadde kati enteekateeka eno nti waliwo omulimu gwe baleeta ku lunaku olwakuna ng'ate omukyala Rachel Magola yaguleeta nga Afrigo erina okuyimbirako ababaka ba paaliyamenti kitegeeza nti babadde sayidi z'ekkololo olunaku olwajjo era badde bakuza birthday y'omukulu Moses Matovu. Bentez wuuno akyatunnyonnyola kati Moses Matovu bwamukubidde yagambye atya yetonze yagambye atya angamba ngene kakola tuugire mugende mwogere tugamba za watu zibangenda bakola atya
Esebo. Singa kizana ina kyayogera. Kati abawagizi bo kicho oyinza okubategeeza kati kye kiddako. Abawagizi bange bagamba kammale nsuubira okusikana omusajja oyo. Nekyembasaba tebagwamu maanyi. Sina posta n'emu siramu ebinomu gwenalanga tamuliisi. Tewali muyimbiramu abaddammanja bonna batensiro balansi ogala abaleta mmanja atendekata mmanja balasungata mmanja bonna nga basasula ebekettweyo omubuuza edokusi yazena ziro balansi. Kale embeera bwebadde bwetyo ye mutegesi ngezezzaako okubira muzeeyi Moses Matovu kuba yakwasaganya ensonga zonna eza booking. Ennamba yenge ngamba bino oba etegeeza ki? Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later.